Ochalaba okwanjula n'embaga. Bannange Metron aliwa ne best man wano katupaleke bagende bannange Metron best man nga mwanyumye kakati kino kiri unique kyemukoze sebonsabodde wano kiri unique kyemukoze toyambadde suuti efaanana na ya mwami lwaki mwakikoze twasazeewo kale twakirowoozaako ne twagala okubeera ab'enjawulo kubanga tulabye nnyo emikolo egimu abantu bagenda ne bambala ebintu nga bafaanagana toyawula mugole naki na best man katwe twatula tukirowoozaako ne tugamba fe buli omu kajje neeyiye yes nenjijayo nenjagende nnyo kale Jendi ogamba otya Sharucha? Thank you. Embaga ya mukwano gwetya? Actually, she's a sister. Okay. It's nice so far. It's nice. Everything has moved the way we wanted it to move. Kujjako obutinte bubulamu naye obubanga by the way. Yes, so far everything is fine. The weather is okay. We are not complaining. The place is fine. We're not complaining. Malachi ecology. It's nice. It has everything that omuntu byandiyagadde okuba nabyo like kukologwe. Until the view, everything is okay. The rooms, like, there's nothing more I can talk about it. It's just enough. Yes, of course. Ogwange. Ogwange. Okay. Nawo nakomawo. Nja kukomawo nasuubiza madamu engeri gy'atasobodde kubeerawo namugambye. Mugambe nkuleeta. Muleeta anytime. Abagole baffe bagalizeko obufumbo. Abagole baffe Elijah ne Stella mbagaliza obufumbo obulungi. Yes, tebiba byangu naye oba otadde Mukama mu bufumbo bwo buli kimu kitambulira ddala bulungi. So buli kimu bakikulembeze Sala bakikulembeze Mukama ebintu bijja kuba bitambulira ddala bulungi. Amina. Mukwana naye bakocho basibirira. Stella and Elijah. Olugendo telubadde lwangu naye Mukama alubawadde. So tubagaliza the best. Tebibulamu ebinyiiza but mwekwase Mukama in everything. Tewali kitasoboka. All the best in your marriage. 2 years from now. Mama yangu we. Owe wanga ulide. Nkiza koleta chi. Wanzisa. KLMNGOPQRST. Wenna danali oge. Yes. I wish you all the best. Thank you, Sharucha. Thanks for coming. Temunerabira ku mmere. Kale mukwane teva ku Delta TV tukole tukina kubanga tunyumira omukolo guno gwa Elijah ne Stella wane ku Malachi Ecology. Nafa bali wano twongere obulamu tulabe kwabo abagattiddwa nga bakaddiwa ate nabo balabe ne ku baana baabwe oboolyawo n'abazzukulu. Tuwonga mu mikono gyo ekyemisana kye tugenda okulyako okituweera omukisa n'abakifumbye kubawo omukisa naffe abanakirya tukiganyulwemu n'okubeerawo kwaffe wano tufunemu ebirungi eby'omwoyo ate n'eby'omubiri n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gusigale nammwe ate n'ennaku zonna. Aniseo kano kaleta kali mu lulimi Luganda mulimu obugambo obuwoma nalina kwagala dde okuvetta sagambanga netya kati kenkufunye nze sirina labuje nina nasikira ya jjajja kakasa tolijula neta manyina okuwomya ebikawa yangu mfuke sebo tugobe n'empewo lavu kyalina nakyo nyinja eri ku ntobo kwegamba wawonya abo batito abatona bikedo wepimire noli ku ddibo giratwala muntu mukwano mwenyanga olumya wawonya nsinsa ne mukatukuma balala mukkirire ffe twambuga musakanye ffe tuwomesa ddiba Siriobo kumwanyiza bala Awonye susa ne mukatukuma Tete munenyanze ne bwenda nagira Musaka nyefe tuwome sadiba
go for a bullet. But this big party inside my bullet. I went there with my best friend Kule. Kule there with the girlfriend Shile. Us as your friends to come and be present on this great day when you're celebrating the holy matrimony. I and the rest of my colleagues that you see here, Michael, Claire, Sheila, we have some others that are seated there. We've come to represent so many friends of yours that have not managed to make it here today. She's a very nice girl, very hardworking, and very bright, of course. So we assume you've taken a very, very nice lady and very developmental. So thank you. Now that you are with Stella, you're also going to become our friend. Friends of Chef Elijah Sebuya, are you in the house? Mwemuli? You are around. Ayabas. DJ. Okay, Bakabaleta. Bagame tikamala ate sobola kayana. Sebonga boyogede wekijokole. Faith ndi mukwano gwa Chef ate yafuuka mukwano gwa Stella. Chef ze mutwalanga muganda wange era ebyange bijjaba bitono bya kubebaza. Mwebale nnyo mubeererawo, mwebale kujja, mwebale kumwagala. Chef omwana w'abandi mukwate bulungi era naawe Stella Chef mutwagalire nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Towange Stella ali mabega w'abaana bonna bwe basikoze ensobi wabeerawo omu babiri. Yes, it's not by mistake but kama mulungi ebazi naddala taata tuzaalirwa Elijah obuvunaanyizibwa ssebo lwokwasiza naye tusaba Stella nga bwe tutadde mu mikono gyo. I'm sure she will be a blessing. Like I told you in church, please keep her as true as morning dew. Yeah, she's as clear as that. Period. Actually, nilinya bali mpadde namuwonge baganda ba Chef ne banya bampadde bangamba namuwonge yagenda okwogera basaba mujje DJ mwaka yimba bambi kawanja. Ni muto wa Sebuya Chef Elijah kati ndi musanyufu nnyo okuba wano. Essanyu lyo lingi. Kyensobola okugamba muganda wange Chef muntu mulungi mwagazi era atwagadde nga batoobe. Stella tukwaniriza mu famire yaffe ey'engabi. Tujja kukwagala tukuume nga bwe tukujje ewammwe. You're welcome to the family. What I can say is obufumbo ky'obwagala okubeera kye bubeera. Bw'oyagala bukaluubirize Stella, it will be hard. Naye bw'oyagala bugonde ng'eryenvu bwanguwa nnyo. N'ekirala obufumbo bulinga kikajjo. Ekikajjo bwe tuba tukirya
tukitandikira waggulu naye obuwoomi buli wansi. Kitegeeza nti obugumiikiriza wabeera nabwo mu bufumbo bwe bulungi bw'obufunamu. Ate obufumbo era bulimu ensozi n'ebiko. It's all about love, it's all about patience, it's all about understanding each other. Kyekisinga obukulu mu bufumbo. I congratulate you upon achieving this on this day. I wish you the best. You have a blessed marriage. Mu weeks esatu zemmaze zenjogereramu omuntu wakubiranga Stella essimu Sheikh ogikwatanga ogamba hallo ne weintroducinga tinze bba wa Stella obadde ogamba ki ate Stella obakubiranga Sheikh essimu ye ng'eri awo oba agenze nabo bataliiwo ng'ogikwata ng'ofunayo ka tray ng'ogibikka ng'ogimutwalira obufuma bujja kwaguwa basebe ne bannyabo oba owakana of course owa 15 years ayinza okupakanya nenze mu 3 weeks zemmaze bintu bita musajja odakkiriza nnyo oli mufumbo sebo. Good evening everyone. Tusanyusa okubalaba bamaama bataata bajjajja basenga mwenna abazze wano ku mukolo tusanyusa okubalaba ku sayidi zombi. Nga chef mukozi mulungi tukola naye n'ekirala nti embeera nga bweri eya covid kampani yaffe yo yaggalawo tukolera waka tewali n'omu akolera ku office era bw'otusanga nti ffenna tuli waka tukolera ku mikutu nga Teams oba Zoom era abasinga bonna bali ku Zoom bali mu kubeera nga bali mu followinga ku mukolo nga tubeebaza mukozi mulungi yabeera nga employee of the month akola bulungi era tukakasa nti engeri gy'akolamu obulungi amaka gyagakwasa bulungi era tweyongera okubeebaza tukwebaza Stella my namesake okubeera nti yes ekintu kitongoza era bino obubaka tujja buwaayo buli kimu mujja kubeera mu kikola ki kiraba era tukusaba okay the advice I can give nawulidde MC ng'ayogera n'agamba something about the phone, but me my experience I have because nange ndi married like ensonga y'essimu eba yiyo n'ey'omusajja eba yiyo for marriage to be okay nandisabye ng'omukyala omusajja gireke naawe beera n'omusajja naye aleke ey'omukyala ekyo nandisabye amina.